Bwo obukiiko bwa Paliamenti obw'enjawulo bwekebejja embalirira z'ebitongole mu mwaka gw'ebyensimbi 2024-2025 ababaka ku kamateeka basisinkanye abavudde ku ttendekero lya bannamateeka erya Law Development Center ne Uganda Law Reform Commission. Omumyuka wa ssentebe w'akakiiko omubaka wa Bunyole East County e Butalejja Mutembuli Yusufu alambuludde ku bibatunuulidde. Kutubuulira omwaka ogujja next financial year biki beba planninga okuba nti bateeka mu nkola. So wetumala oconsideringa policy statement fenga committee tugenda kola kye bayita report. Mu report eryo nga tukola findings zaffe and then we recommend. Okay? For instance, abantu baze bagamba twagala motoka 10. Okay? Kusinziza ku explanation justification gye batuwadde, we can propose in committee tizisoboka. Maybe we could buy for them 3 next financial year and we will Bya Muhammad Wamala ne Eric Sebala Musoroti TV Omunyo.